nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu taye mulago okole ki era noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu kati gwe masira Buterevu nyongera ddala ate okukwaniriza ennyo nnyini ddala program eno ebintu bizibu njaga kwebaza eyo gyonna gy'okoze olunaku olwaleero mukwano gwange nyabo oba ssebo tubale nnyo webaye ddala ate era okutulaba eno program ebintu bizibu nze nasalirira okugikwanjulira oba ogikuweereza tukyalisaidiza mutungo eno njukira nti wiiki ewedde bye twabalaga nga tukyali ku nfa y'omugenzi Wamala Wilberforce omusajja yattibwa mutuufu bamusalanga mbuzi moyo gawandiika jjuka nti gwali omwaka gwa 2012 enda kusoma mwezi 3 bwe batta omugaga ono yali nno omugaga mukukutivu nnyo omusuubuzi wali yali mu kikubo muwala we Naamala Irene yatubulirirako ko ku ebyo ebimu ebyagwawo yatubako ku bulamu bw'omugenzi ate n'obulamu obwa bulijjo bo ng'abaana ye oba ye ng'omuwala omukulu kiki kye yali amanyi ku mugenzi buli kimu yakitubulira kakati nno emboozi teyaggwayo mpanvu nga bwe nakugamba luli tugenda gikwata mpola mpola tubabe mu butuufu okumanya ekituufu okuva omusajja ono oba omwami ono we yattibwa family bambi tefunanga bwenkanya tubavangayo muntu gwe baleeta nti bannange yono yakwatibwa ku kufa kw'omugenzi Wamala ng'emboozi wekyali nti ekyali mpanvu bingi byolina okumanya oba bingi byolina okutegera nga n'olunaku olwaleero era tuzze twongere ddala okumanya ku nfa y'omugenzi Wamala yalina abakyala babiri omu ali wala nnyo omukyala Liz ate oba oli awo naye tujja kumufuna ngeri emu oba endala asobola okutunyonyola ebintu bino nga byali nsaba Buterevu nayingeko twongere ddala okumanya ekyali maka gano eno nga omwami Wamala attibwa katugende tubalabe abali maka tuvaako. Okay, mzee nsanyusa okulaba leo tata. Nange kusinkana nnyabo. Neyanziza okufuna omukisa. Kusinkana kwa nange okufuna omukisa okwogerako naawe. Nnyabo. Osangiddwa amaka gano wali temoba abantu b'omuntu gwe tuli okwogerako olunaku olwaleero. Abantu baneeno wabamanya otya oba obayita otya? Abantu bano omukyalo ono twasinkana ne tumanyagana. Bwe twamanyagana n'anteekamu obwesigwa kubeera nti nze gy'olumu ne mulabirirako awaka wano n'abantu baba baleseewo naye kati ennyo nga siikubiise mwaka gwa 2016 waliwo abantu abalaba nga batta omuntu omu eyali ku sini wano nga batematema Wamala omuntu oyo bajja ne bamukwata bamusiba ne bamusibira ekamuli tugende mpola tuddeyo wali waliwo omuntu gwe bakwata eyali ku sini nga batta Wamala kitegeeza yalaba abatemu bwe yalaba abatemu ndowooza n'adduka oluvannyuma omukyala yakozesa amaanyi ne bamunoonya gye yali addukira n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi bwe twalibwa ku poliisi waliwo omuntu omu yali akyalidde muganda we n'alaba nga mukyala Jole omukulu Kaweesi Kyomusito nga baze ku poliisi awaali omuvubuka ayitibwa Asimusali yali akwatiddwa oluvannyuma lw'okutta kwa Wamala nti yali wano nga asiigawo langi
kyembaddezaako okubuuza nti oyo yalaba ye yali omu ku batemu yali waatya yali ajja okusiiga obulangi kubanga kyategeezebwa nti no wane waka wali wabeerawo muzeeyi waliwo okusatu yali asiigawo langi kakati omwami oyo bwe yamala okulaba yali akyalidde muganda we yakyalira muganda we nalaba misa ky'omusito Kaweesi ne Jole nga bazze ku poliisi bwe bajja ku poliisi oluvannyuma ng'obudde bumaze okukyala baga nti Sali yafudde bakola ki ne bagamba oluvannyuma nti Sali yafudde eyali akwatiddwa naye nga ky'omusito ne Kaweesi n'omukyala Jole babaddeko ku poliisi ekiro kati omwami oyo bwe bamukwata ne bamusiba ne bamusibira ekamuli nafuna omukisa neŋŋenda nenjogerako naye kubanza namujja mu kkomera bwe nali mujja muko ne tunyumya emboozi ekwatagana ku bintu by'amaka gano bwe twanyumya emboozi ekwatagana ku bintu by'amaka gano mweraga nti nze nalabira ddala nga Jole oba omukyalo gwe bagamba namulaba ku mawulire nga yeye namulaba ng'ali ku poliisi ne Kaweesi ne Kyomusito ate Kaweesi yafa ne Kyomusito ndoza yali oside ndoza muserebe wa yali wa Kabalagala nabalaba ku poliisi naye bwe nabalaba ku poliisi ebyaddirira owa muganda wange gwe nali nkyalidde bamuyimiriza ku mulimu era awo ne bamugirawo ddala omwami bamuyita Lutoola naye ekyomukisa omulungi omukyala ali yatwekayo obuvunaanyizibwa ne babakolako interview oba gye twandise request omukyala oyo omwami we n'ayogera nga bamurekodinga n'omulamuzi oli yayitibwanga Mafaabi naye omwe bwe yayogera ebigambo byo byonna byamumala okukakasa nti okufa kwa Wamala omukyala yakulimu bulungi era yakutegeera bulungi okusinziira ku byewawulira kyennawulira kubanga omuntu akwatiddwa nga mulamu ne bamuleta ku poliisi nondaba weekiro ate omuntu oyo naafa kiba kitegeeza nti nali nafa mu nfa nti yakutugibwa kiba kitegeeza nti ono yabaddewo yessa omuntu oli kubanga baaliwo ekiro nenvaawo nga ngenda nnyingira ennyo mu nsonga zino omwana Sali enfa ye yali yakwetuga yali yakutugirwa bamutuga butuzi bamutugira mu kkomera so tiyalwala nti yalwala naye bamutuga naye nga ensonda enekisote gakuba banoonyereza yamala kutugibwa olwo ne bamusamu ekigoye balage nti yetuze kati ekintu ekyo olwokubanga ne recordings weezere nga omulenzi oli awa statement ku muntu be yalaba ku poliisi so nze kimpa ekifaananyi nti okufa kwa Wamala n'abakulu bennyini aba poliisi bakulimu nenvaawo nentuuka okugenda mu mbeera okuyingira nyingidde munda mu nsonga zino kugira nga nziwuliriza bulungi Wamala nga tanakufa ekiro alyoka afe yanyumya ne mukyala we imero weeziri mukyala we ki Narumansi oba Elizabeth n'amugamba nti nabadde jatubeere babiri mu kyapa ekyemuyenga naye lwe namuwa transfer form bakugjeeko tebakutaddeko nateekako amannya agangenzeka naye mbadde njala nnwaninga bwe nsobola naawe amannya go gagendemu ku kyapa ekyo naye ate mbadde njagala okwewola looni mmero mweri mu kitabo ekyonkwaddeko naye nkoze nti oli namudamuga nti kola ng'amannya go gwe galiko gwe genda biwole ssente otambuze bizinensi nze oluvannyuma tunakitereeza n'amuddamu n'amugaa nti nedda ebye Uganda nga bw'obimanyi nabadde njagala nnyo ku transfer form obeereko mu kyapa tubeeremu abantu babiri bwe namala okulaba email ezo nagezaako ne ŋŋenda mu landis nenoonya transfer form ezattransferinga ekyapa bwe twazijjaayo twagenda tunyata emikono egyasangibwa ku transfer form
ne gwa Wamala nga Wamala si yasayininga ku transfer form. Ngani yasayininga? Yasayininga ko omwami ti kigire kikusabwe fanagana ayitibwa Saidi wa Kenya. Eyali alinga nga lawyer w'omuntu nga akyaliwo. Naye nga yali lawyer we. Kati mu mbeera eyo nze kimmala bumaze okukakasa nti abantu abatta Wamala baali butereevu nga baali bantu be. Nenzijja oluvannyuma okubeera mu kintu kino nti nkitambuddemu nga nkigoberera. Omuntu bw'afa wabaawo mwabajja abalabi mujja ne mmala okutuuka awantu ne mumaliriza ekibaleese oba muli ba mikwano ne wateekebwa oba kakiiko kaziika naye nga kakiiko kakolagana butereevu n'abantu aba famire. Naye abantu aba famire ya Wamala tewali n'omu yali mu kuziika kubanga bo baali baagala Wamala aziikibwe ku kitaawe, naye bano betulowooza nti batta Wamala baatwala Wamala bamuziika wantu yekka era nga malala agasooseewo. Nsonga ki gye baawa? Ensonga gye baawamba bo baagambanga nti yagambanga nti balina kumuziika awo. Yalaamiranga bo ba mikwano nga mu family teri yakimanyi. Nti baalinga ba mikwano baakiwuliranga ndowooza oba kwaliko n'omuzimbi yeyogeranga nti balina kunziika awo. Kakati mu mbeera eyo nze bwenkakasiza nti abantu abatta Wamala we bali bamanyiddwa era ne gavumenti ebamanyi naye tesobola kubakwata. Kwe kuba nti Wamala bw'amaze okufa ebyobugagga bwe byonna ne bizingibwako. Bwe bizingiddwako ne batuuka n'okuddira ataali namwandu baga nti namwandu kuba baagala okuyisaawo omunyago gwabwe bagutuukirize era ne bakikola. Bwe bakikoze n'emisolo gitambula gigenda mu kkooti omukyala baga nti talina kugabana kintu. Nafuna omukisa nga bagamaze okusalawo nti omukyala tagenda kugabana bintu ne ŋŋenda ewaali Busweta Jeno. Bano abasalawo nti omukyala ono talina kugabana ku bintu nsonga ki ze baawa? Baaga yali amaze ebbanga nga yawukanye ne Wamala tebamala wedding teyaddamu kubeera na Wamala ensonga gye baali baawa. Naye nga mu mateeka yali mukyala mufumbo. Yali mukyala mufumbo era ndowooza yali kusinga ku ntambula ze ndowooza amaze emyezi 2 n'ekitundu ng'avudde wano kusinga ku ntambula ze nga bwe zaali. Nasobola okugenda nenjogerako n'omwami bamuyita Boogere akola mu ofisi ati Busweta Jeno. Bwe nayogerako naye nga mutwalidde empapula eziraga nti ebintu by'ogenda okugaba obigaba mu bukyamu ono omukyala alina okubeera nti alina okugabana ebintu bino olw'ensonga kkooti yasazeewo nti talina kugabana bintu. Yali si mukyala mufumbo nga yeyawuka ne Wamala nemugamba nti nedda si kituufu empapula zino nziina yaga nti bino bonoobireeta nyina okukola ekyo nyina okukola. Tugende empola. Bagamba nti yali yawukanye ne omwami omukyala Elizabeth. Kati ate ono omukyala nga naye yafa nga baayawukana awo ate bayogerawo ki? Kyo tebaina kye bakyogerangako wabula ye bwe bamala okubeera nti basazewo wali nti namwandu Elizabeth namwandu etalisa kusigabana kintu ne bakirekera awo. Nagenda mu maaso nga nkugulana n'omwami Boogere mu nsonga zino. Bwe nagenda maaso nga njogera naye n'atukuga nti nti omukyalo Elizabeth tatiisa singa abadde asobola okutiisa twanditiisizza naye ne tubeera nti tumwako ku bintu ebitonotono ebya Wamala n'aleka kuviiramu awo. Ne mugamba lwaki ateesa ti oba okuteesa agende awandiike okwetonda kwe yeetonde mu nsonga zino zonna tutambuza okutwala mu kkooti tutumwe ku bintu bya bba. Yakola ki? Ne mubuuza era lwaki yeetonda nti amaduuka yajjamu ssente ng'aga nti azitwala kunoonyereza ku nfa ya Wamala. Ne mugamba kyali kituufu yali alina okunoonyereza kuba yali omukyala. Ekyokubiri yalina shares mu business bwe yalinganga alina okunoonyereza ku bba yali talina kumala nga kusaba lukusa kuva gy'oli oba wa kuba ne bwe yandibadde mwana nga ssente weeziri aba asobola okukikola. Tekiriko kubuuza nti alina okuleeta accountability tewali yali amukkiriza kunoonyereza kujja gavumenti yalina obuyinza okukola ki obunoonyereza. N'afundikira ng'agamba omukyala afune yawandiika okwetonda kwe ng'agattako nti noono Irene
naye awandiike naye akola accountability ne bweneeba ya bulimba butya yajja kugikkiriza amusonyiwamu ku bintu. Ani yali ayogera olwo boogere akwebona museta jena oluvannyuma lw'okuluka ekintu kyabwe ne bakijjidde ddala mu banno betulowooza nti bebatta Wamala ne bakituusa gy'ali era bakisindikayo. N'aŋŋamba ekigambo maaso ku maaso nti gamba Irene akola accountability oba ya bulimba etya agireeti wano nze nja kumugabira ebintu. Era nali nnyiize nannyo nga n'omwana n'ono Elizabeth tagera funa kintu na kimu, naye bannange ne baŋŋamba lwaki onyenga bw'otyo. Ne mugamba oli omwana asusse emyaka 18 waita omugabira otya nyina bwawaako ina kyakoze mu estate omwana naye olina mumma bintu omyaka 18 ensobi eba ya mwana ya nyina kuba si ya mwana naye kati tuyinza omuwayo akantu n'akamu netwawukana. N'afundikira nga ŋŋambye nti nafunye n'injunction nafunye court order egenda okuziikula Wamala gye mwamuziika tumuzeeyo gye mwamujja. Ne mugamba administrator ki abeera mu estate ne ku bode z'abafu. Nze ne mugamba buyinza manyi nti administrator asobola okulaninga ebintu byonna eby'omufu naye ate bode taba nina buyinza okuggyako abafamily be basalawo ku mubiri gw'omuntu. So mu mbeera efaanana bw'etyo kimumala okunkakasa nti okufa kwa Wamala kwalukibwa okuva mu mikwano n'omukyala batuuka nga bamutta lwa bintu ne batuuka n'okuluka olukwe mu kooti paka wa administrator general okubeera nti bazikiriza ddala ebintu bya Wamala okusaanawo. Omwami obwongere emirundi mingi nga musisinkana yatuuka n'okubeera nti aŋŋamba nti yamaze okugaba ebintu ne mubuuza bige bimusaaki ng'ensonga zikyali mu kooti. Ate gwe ng'omuntu omuyivu ogaba otya ebintu nze nyina kukola kooti kyeragira. Ne mugamba toyinza kugaba kintu na kimu nga kooti musango kyali mu kooti olina kulinda musango gugwe olyoka ogaba ebintu. Naye bw'obeera nti ogaba ebintu ng'omusango kyali mu kooti oba olina ky'oyisaawo okusobola okumaliriza nga byonna bikyaliyo. So omwami boogere twagenda mu maaso nga tukyakkaanya. Kati kino kingenda okwogerako kyali kya recently ndowooza ennaku z'omwezi ali 14 nga tusisinkana omukyala yatwala omusango mu kooti ogwawo ku ati musajja okutwala obubi okukwata ensonga z'obubi ez'ebintu bya bba. Omwami boogere n'ansangana ku kooti. Bwe yansanga ku kooti ebigambo byeyogeranga kyandaganga bulazi nti n'abantu abakola mu gavumenti ebintu bya Wamala byonna ebitwaliddwa beba bitutte nga bayina we beesigama mu bwayiro obutaliiyo mu mateeka. Yatuuka okuŋŋamba nti lwaki temugjayo omusango guno, lwaki togamba omukyalo oyo najja omusango guno mu kooti. Ne mugamba lwaki akugjayo, naga nti alina okugjayo kubanga nze nakola kooti kyeragira. Ne mugamba kyova okola bwotyo kwa mwabba ebintu bya Wamala moroka mwazitunda nga tewali kooti order yonna n'emisango gikyali mu kooti musasula balooya wali otunda byanyi nali bitunda nga nsasula looya. Ne mugamba wali osasula looya ki ng'emisango gikyali mu kooti. Ate nno nabayamba na buyambi looya baali basaba $2 million nze nenkendeeza netuwa $14 ne mubuuza emmotoka 5 zaali zigula $14 ezisasula balooya abo. Nze nakola ekyo twakana nnyo namugamba oli block. Ne mugamba oba ndi block kituufu bwe nnyinza okubeera block naye nze tewali gwantu tebampabidde buwabizi nzize buzi ng'omuntu naye kyokola tekiriiyo. Ne mugamba kuliko n'emmotoka $3 nojuna $18 nekubako emmotoka $2 nojuna ne mugamba $1 kati emmotoka 5 zonna zatundibwa $14. Ne mugamba tolaba nti muli babbi nga musiga mu office eyo kuva mu bintu bya Wamala kiki ekiri mu estate eyo kyoyagalamu ekitasoboka. Mu ekyo nekimala okunkakasa obulungi nti okufa kwa Wamala yafa lwa bintu. N'atuuka okuŋŋamba nti tujja kgenda emutungo n'abantu abali emutungo tubakasuka ebweru. Ne mugamba ekyo ojja kikola nga ggwe naye nze mmanyi mu buwangwa ti omuntu yenna bw'afa amaka gasigalawo tegatundibwa. Gobeera otya nti ogamba nti n'amaka olina okugatunda nga tolina kintu kikuli mabega. Yatuuka n'aŋŋamba nti omukyalo oyo namukyayira ddala kubanga alinga ng'alaga nti nina saidi kwendi
kwe neekubidde namwanukula ne mugamba ogirina kubanga ye baakakasa nti bebatta bbaawe bw'oli nabo era bw'oyagala okugabira ebintu lwaki oyagala nnyo okugaba ebintu bino state n'ogyesimbamu ennyo ogaba ebintu ebyo nga minati zonna ezaakolebwa tewali wa luganda n'omu lwaki tokkiriza noddamu noyita meeting ez'abeekika ne balonda baadministrator bo balowooza nti bayinza obakolera ekintu ekituufu gwe obiveemu nga babafa be batakola ki batakwetaaga twabijja mu lutalo kuyomba buyomba so nze nenfundikira nga ngamba nti okufa kwa Wamala abantu bano abamuli ku lusegere transfer form bazikyusiza size ezo zennyini ze yali asayininzeeko okuwamba ebyobugagga bwe nakati olwaleero wali abasasula abasirikale okukuuma emuyenga kiba kikumala okukakasa nti abatta Wamala be bamu abamuguza bwa n'ebintu olumu ebyamussa kubanga Wamala yazaala ayina abaana ayina mukyala we gwewe bali ova otyeri noganda nawana amaka gano nze nkagateekemu security nga tukina mu mukono ekintu kikakasa bukakasa okumala okumanya nti abatta Wamala bantu babe oba oli awo ate n'abamuguza ebintu ebyo ko olwaleero omwana wa Wamala tasobola kuyingira ku gate muyenga tekisoboka abaana bawantu tosobola kugenda mu ndeeba waliwo poloti eriwo tosobola kugendawo bateekawo dda abantu bebasolozaamu ssente Namulanda tewali mwana wa Wamala asobola kulinnyawo ate nga Namulanda oba oliawo noono muwala wa Wamala ayinza okukkaatiriza ekyapa bakikwata n'omuntu mwenyina w'omukyala nga yakirina ono amaze okuttibwa ate oli ayina ekyapa kye Namulanda ng'agamba alina n'endagaano nti afa amuguzizaawo so nze omulanga gwenkuba nyinza okukomawo nisongerako bingi nnyo kubanga omwana we waali ejja kwongerako nze omulanga gwenkuba eri gavumenti nze nga nti bandinoonyereza ndizamu ne banoonyereza ku nfa ya Wamala kubanga abantu abatta Wamala weebali era balya banywa bamanyiddwa si bakunoonya nti ono wakunoonya giri wakunoonya abantu abatta Wamala weebali kati naye bw'otunuulira mu mbeera emu nga bwe twagendako natumwako ewa Shibita n'omuwabi wa gavumenti n'avaamu ekigambo nti bwe mba mwagala okunoonyereza ku nfa ya Wamala musooke muleeta ebiso ebyatta Wamala Shibita nga yagamba ebyo Shibita nga yayogera nga wano waliwo abasiraamu wano bagenze banoona obunoonyini bwa ttaka bwese bakuleeta bulisi bakuwa bakusanctioninga fayiro n'egenda mu kooti naye Wamala n'abeera nti abaamutta we bali balya bayinaayina kikwewuunyisa kale mu mbeera eyo nze nkola gavumenti omulanga nti eddemu enoonyereze ku nfa ya Wamala bw'eneenoonyereza obulungi abatta Wamala bajja kuzuuka era ebintu byebimu ebisingo era ebintu babirina kuba baabitwala Wamala muzadde alina abaana be naye bali bisobola kwegazanyiza mu bintu bya kitaabwe byeyaleka amaduuka ne bagaggalawo obugazi olw'okuba balinamu interest mu bintu bye kale nno n'olwekyo nze mbadde nsabira Wamala enfa ya Wamala eddebwemu enoonyerezebweko nabo neyanziza okumpa ku mukisa okwogerako naawe bwe nolaba kina kyetaagisiza bingi byemmanyi naye sitabiruka ku ssaawa zino byonna nembimalayo naye oluvannyuma bwe tunaaba nga puroguramu ekyagenda mu maaso njiddamu nenjogerako naawe n'oluvannyuma lw'okujjukira ate ebipya oba ebikadde ebiriwo nabo neyanziza ebyo ebyange tweyanziza nnyo sobo tweyanzeege bwatyo naye bwategeezezza twamusanze maka gano nga mutuufu era twetaaga okumanya ye kiki kyamanyi ku nfa y'omugenzi oba kiki kyamanyi ekyagenda mu maaso kati omulemu tukomawo ne Irene n'amala ate naye ayongerezeeko Delta TV tavaako gwali omusulu kati gwe masira gwe masira embeera